Kubuzaako byonna gy'osinziira kansubire nti muli bulungi eno nno ebeera Grosh Updates. Gwe wena atanaba kusubscribinga maidi ekyokola kiri ekintu kyomunyiga akapesa ka subscribe wegatte ku family ate gwe yakikola edda kugamba nti gwe asinga abazadde olunaku olwaleero mbagaliza birthdays ennungi ate n'abafunye ebirungi nammwe nsanyukiramu nammwe n'abafunye ebizibu nammwe omwekwase Katonda kyonna kyekiri kijja kuggwa naye nga nnyongera okubagamba nti mbagaliza omwaka omulungi 2023. Mu updates z'olwaleero nkuleetedde ani Arthur Kayima alina obubaka bwaweereza obwa 2023 ate nga ye nakankaka bongedde okumuyiira ebintu bino n'ebisingawo byenkuleetedde mu Grosh Updates olunaku olwaleero. Ate bo ye mukulu Jostede amanyiddwa nga Hassan Kigozi bw'ati nno ne basiramu banne ba Aksamu n'abalala balina nabo kye bakuleetedde ate kansooke nkikuteereko deni nkomewo nkwongereyo. Hassan, JK, Aksam, and together we wish you a happy new year. Kyaddaaki mwana mulenzi King Saha ennaku enkulu yazirira mu ddwaliro bambi ng'alumizibwa naye olunaku olwaleero yasuubiddwa mu ddwaliro era n'ateekayo ka positi n'ebiwandiiko byonna ebyabadde mu ddwaliro bambi etongera okumusabira ate eyongere okusuuka awonere ddala ate era nga mu buufu bwemu bambi avuddeyo n'essanyu eringi anti ababebe abatelefayini bavaayo oluyimba lwe olwazaake ne balulwetinga okubeera nga oluyimba lw'omwaka bo olwabasingidde bibino ebiri esayidi eyo ewa King Saha ate nga yo mwana mulenzi Arthur Kayima nga ye bw'ataggwayo alina obubaka bw'abaweereza kansooke nkuteereko obubaka bwa Arthur Kayima ate nkwongereyo ewa nakankaka. Alright kale bw'obanga ogwa mu ttuluba lino mbadde nkusaba ove mu banno odde side wano mubawe space bonna badde side wano nja kubabuulira ekyokkola mukiwulidde obusajja obumpi mudde side wano tebubalinnya nno mudde side wano obukyalo obulina emputtu mubugire nno bulina entondo z'amaanyi muleke buyitewo budde side wano gwe jangu da side wano obusajja obw'entondo bunyiiganyiiga nno mubukwate bulungi nammwe mudde side wano obuvubuka bw'okusala amaroodi ye nga bukoze obunyama mudde side eri muwe space budde side awo bamami baffe abaababulwa omuzigo mubawe space bamami bambi mubakwateko mpolampola bajje batuule wano ku side banange ekifuba kikulinga cream wa kijanjalo kya Nambaale mami mutuulire awo obuwala obw'empumi mujje vaayo bulina emputtu vaayo jangu otuule wano jangu wano yanguwa mpozi n'abasembayo bamidibo bakuno nga muli bangi bulala mwangwe mujje wano side nabasitamiza obutama bulinga obutafaali bwa ddole mudde wano mudde awo otyo kati kambabulire ekyokukola tetubalaba mu mwaka 2023 tetubalaba mu mwaka 2023 tetubalaba mu mwaka 2023 tetubalaba mu mwaka 2023 wadde bingi byali bingi ebyo nakakanka bye yayitamu omwaka 2022 anti ye yamutunda n'amanyika mu ku feesi ya buli muntu bwato baana ba timu Yvonne bo tebongeranga munaye kussa mukono eri omuntu waabwe bo bato baavudde ne bamukolera akabaga ate tebakomye ku ekyo ne bamuwaawaadi nga bo bagamba nti Yvonne nakankaka ye muntu waabwe asinze okubakolera omwaka guno eno bibyawo byerabireko mbagala nnyo bimikwano ate kankomewo. You have to be a praying woman. You have to be a woman of the word and a woman of worship. Those are your weapons.
and then you come out looking beautiful.